Abakyala mu disitulikiti y'e Luweero babanguddwa ku butabwe bayinza okulwanyisa obuli bw'enguzi mu ggwanga wamu n'okwenyigira mu bukulembeze nga beetaba mu byobufuzi okulaba nga bamalawo obuli bw'enguzi. Justus abiteekaniiza nga ye mukwanaganya w'ekitongole kya Forum for Women in Democracy oba kiyite FOWOD mu bendobendo ly'e Luweero atutegeezezza nti abakyala bangi banyigirizibwa nnyo mu buli bw'enguzi era nga y'ensonga lwaki basazeewo babangule bakyala. Bukosanya abakyala mu ngeri ey'enjawulo okusinziira ku mirimu gye bakola n'obuweereza bwabwe mu gavumenti. Kyova olaba omulamwa gw'omwaka guno okusinziira ku kye tulabaawo tugamba nti twagala okutumbula embalirira nga tuyita. Justus akatiriza nti abakyala ba buvunaanyizibwa nnyo era basobola okuwa embalirira ennungi era asinzidde wano n'akubiriza abatuuze obutatunda bululu bwabwe. Singa baba nga bamanyi obuzibu obuli mu kulya enguzi kisobola okubayamba oba okubasobozesa okusaba embalirira eri abo bonna bekikwatako saako n'okugoberera ensaasaanya ya ssente za gavumenti mu bitundu eby'enjawulo. Era kati ku lunaku nga luno tukubiriza omulanga eri bannansi mwenna mwewale okusaba ssente eri abo bonna abeesimbyewo era nammwe abeesimbyewo mwewale okugulirira akalulu. Jessica Ndagira akulira abakozi ku disitulikiti y'e Luweero atutegeezezza nti obuli bw'enguzi butandikira mu bantu bennyini era nga be basobola okubumalawo. Kubanga bw'oyinza okuba ng'otandise gwe kennyininyini bw'otuuka oyita ku musirikale mu mbeera emubeda nga nsaba mpitawo kwakonkuwe nfunye ekikondo obona buki okuutira abantu nti tutandike naffe nga twekeberanga ki ate obuli bw'enguzi tebuliko gamba kwati abantu baffe tugenda ntolooza nti obuli bw'enguzi buli mu ofiisi ezezo ennene. Ye Inginiya Sozi Abbe kansala wa disitulikiti y'e Luweero agamba nti ebintu bingi ebyesibye naye ng'entabo eva ku buli bw'enguzi obweriisa enkuuli mu ggwanga lyonna okutwaliza awamu ensangi zino. Eggwanga liri ku standstill tebakonekitinga amasannyalaze everywhere. Lwaki? Kubanga waliwo abanene abakola ki abalya ssente ezirina okuweebwa bume mu konekitinga abantu. Kati abantu basaba amasannyalaze bamaze emyaka ng'ebiri bali awo tebagalina. DPC w'e Luweero Abraham Tukunda n'agamba nti enguzi mweri mu ggwanga naye abantu abamu be bakema abasirikale. Omuntu ajja n'omusango nga tonayogera kintu kyonna afande kati tukoze tutya tukoze tutya ekintu kino kukola ki wekitereeza sajja n'alowooza ewange nasuze endya ono aŋŋamba tukoze ki tukoze tutya n'asooka n'alowooza n'agamba ki kola ki genda tujja kwetereza kola fayira omulala ajja. Omusomo guno gujjidde mu kaseera ng'eggwanga lyonna liri mu katyabaga nga kumpi enguzi efumbekedde mu buli kitongole. Edith Nabagereka ne Nakandi Saala STV Select ey'enjawulo.